nsonga nkulu nnyo ey'okutya Allah. Attaqwa Allah huwa ra'su kulli shay'in. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala gwe mutwe oba yensonga ekulembera buli nsonga yonna. Kakasa nti buli kyogenda okukola okulembeza kutya Allah tabaraka wa ta'ala. Ku nsonga efaanaganako bwetyo mbakuutirira nga nange seereseeyo okubeera nga Allah tabaraka wa ta'ala tumwesigamira haqqa tawakkulihi, mu butuufu bw'okumwesigamira. Bangi muffe tuvudde ku kwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala ne tutandika okwesigamira ebirala ebitaliye. Kamogo kanene, kamogo kanzikiriza eri buli yenna alina kye yeesigamira ekirala kyonna ekitali Allah tabaraka wa ta'ala. Bufunzo obw'ekitalo musomo gwange ogw'olwaleero tugenda kwogera oba tugenda kulaba ku nzikiriza entuufu oba ku ntegeera entuufu mu nabbi Allahi Isa alayhi salatu wassalam. Ffe ng'abasiraamu tuteekeddwa kumukkiriza tutya Isa. Hal huwa nabiyullah, nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala, au hal huwa Allah yenga ye Allah subhanahu wa ta'ala kama hum yaqulun, nga boy boogera, oba Isa alayhi salatu wassalam huwa ibnullah, mutabani wani wa Allah subhanahu wa ta'ala kama ba'dhuhum yaqulun, ngaba mubbo bakola ki, ngaba mubbo wagamba. Lwaki tuyogera bino? Tugamba nti affe tukimanyi nti Allah ali omu, ate lwaki mutuleetera ebya Isa okubanga mwana wa Katonda, okubanga tugamba nti ye yennyini Katonda, ngaba mbwe bagamba tubireeta kubanga bukedde ku makya sarat ammata mawakhati nnas. Wallahi abantu bangi kati babukeseza ku makya nga enjawulo ntini nnyo naddala mu byenzikiriza. Bukedde ku makya kati nga abasiraamu tuyambako abatali basiraamu okutuukiriza enzikiriza zaabwe. Tukola kati bingi oba oliawo ebikwatagana n'enzikiriza z'abali, kati ne tukiraba nga tusaanye okuvaayo tubasomese bannange enzikiriza bali gye bakkirizaamu wallahi si ntuufu. Si ntuufu nga webaddeko emabegakaawe byabaddewo mwabirabye ku wasaili al-i'lam, ku mitimbagano ebyatambudde ebyabaddewo nga bikootagana n'enzikiriza wakati w'abasiraamu n'abatali baki. Ensonga ennamugongo kati twakirabye nga wallahi basiraamu bangi baziinamu okukkiriza. Tulaba nga nti batandikidde ku byennamugongo gye bujjako mu maaso awo tujja kuba tuyingidde mu Krismasi, ate nabo baagale nnyo okuteekawo embeera n'abasiraamu nabo baagale okubiyingiramu. Naye nga ate birimu akabenje kanene eriffe abasalawo okukkiriza la ilaha illa Allah Muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam. Tulina kuba nantegeera kimu Isa alayhi salatu wassalam. Tulina kumukkiriza nga mwana wa Katonda, oba tulina kumukkiriza nga ye Isa yekennyini Allah subhanahu wa ta'ala, oba Isa alayhi salatu wassalam yenga ye nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekituufu kyekiri wakutira au suliba, yattibwa yakomererwa. Ebyo byonna twetaaga tubiddemu kubanga wallahi bikontana n'enzikiriza yaffe ate nga tulaba nga bisaasaanye mu mujisama, bisaasaanye mu bantu bangi muffe nga basiraamu naye nga alina muli enzikiriza egamba nti Yesu yakola ki, yakomererwa. Nimbye bangi mu basiraamu nga balina enzikiriza eyo kubeera nga bangi tubalabye nga wallahi beteekerateekera okujaganya ennaku za Krismasi anti Yesu lwe yakola ki. Karekse bangi tubalabye nga basiraamu naye nga beteekerateekera Easter lwe yakola ki, lwe yazuukira. Kiba tutulabye nti kiba tutulaze nti automatically gwokikkiriza nti yakola ki, yafa era yafiiririra be yafiiririra. Ate nga entegeera nkyamu. Ffe ng'abasiraamu tetusaanye kutegeera mu ntegeera efaanaganako bwetyo. Ensonga lwaki tusazeewo ne tugamba nti katuveeyo tutandike okubannyonnyola bali abategeera mu ntegeera eyo bali ku kikyamu, tuleme kubeegattako, tuleme kubeera nga twegatta wamu nabo, tuleme kujaguliza wamu nnaku zaabwe, tuleme kubeera nga tudda wamu tugezeeko okuba nga tutuukiriza aqaidihim, enzikiriza zaabwe. Wallahi basiraamu sirna tubukeseza ku makya nga tuyambako abatali basiraamu okutuukiriza enzikiriza zaabwe. Wallahi ne twerabira nti sawfa tusaluna amama Allah, tugenda kubanga tubuuzibwa mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ku busiraamu bwaffe n'enzikiriza zaffe. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abakufaaru ku mulembe gw'abashiriku batuuka okugenda gye bali, batuuka okugenda gy'ali nga babugamba nti kakati otuyitiriddeko nnyo naawe otusomeseza obusiraamu, otulaga nti Katonda waali omu. Kakati bajja bateese baleeta ebiteeso eby'ekibuyabuya bamugamba nti ya Rasulallah, wange gwe Muhammad agamba nti oli mubaka waani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati tulabye nga tukkaanyizza otumaze okutuula ne bannaffe nti tukusaba jangu
kati tuge tukkanyiza gwe jangu naawe oberengero n'osinzako ku masanamu gaffe akaseera naffe tujje tusinze ku batonda wammwe akaseera. Allah subhanahu wa ta'ala yalabanga akabenje kanene kagenda kujja waawo kuba bo kye baali bafa kulabanga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bukedde ku maca n'avunnamira ku masanamu bukedde ku maca n'abeeranga asinza bakatonda baabwe. kyovulaba Allah yamugamba mu Qur'ani mu aya munamugamba nti walan tarda anka alyahuda wala nasara hatta tattabi'a millatahum, tebagenda kusiima gwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abayudaaya abo n'abanasara hatta tattabi'a millatahum, okutuusanga babalabenga mutandise okwolereza ensonga zennamugongo, okutuusanga babalabenga wallahi mutandise okubeeranga nammwe mujjukira abajulizi abafewa. Wallahi bigenda kubasanyusa, bagenda kuwulira essanyu ery'ekika ekyawaggulu bagambe nti kakati nabo bakoze eki, batandise webajja ne batandika okudda eri nabbi sallallahu alayhi wasallam bamugezaako okumufumbafumba bamugamba ya rasulallah gwe yeyita omubaka wa Allah kati tukusaba nno kakati tukusaba jangu ng'osinzeko bakatonda baffe akaseera naffe tukole ki. Allah namugamba nti bagambe gwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti ya ayuha alkafirun, abantu mmwe bakafiri mmwe, la a'budu ma ta'budun, nze Muhammad sallallahu alayhi wasallam sisobola kusinza mmwe bemukola ki byemusinza, wala antum abiduna ma a'bud, ate era nammwe munkwenya temusobola kusinza nze Allah wange gwekola ki gwensinza. Wallahi neddamu nakikkaatiriza nagamba nti wala ana abidun ma abadtum, era nange tegasobola kuntanda ne bukeera ku macanse nenvunnamira masanamu. Wala antum abiduna ma a'bud, nga bwe kiri nti nammwe tebusobola kukya lunaku ne mujja ne musalawo saala ttaano mutandika okuvunnamira Allah subhanahu wa ta'ala. Yamaliza agamba ti Allah nti lakum dinukum waliya din, mwine eddiini yammwe nange nina eddiini eyaki eyange. Biri ebikwatagana n'enzikiriza y'abali wallahi tebitukwatako. Ffe tulina obusiraamu obwaffe era bulina manhaj, bulina system kwe butambulira. Omusiraamu ateekeddwa okukola ki? Omusiraamu ateekeddwa okweyisa atya? Omusiraamu mu mbeera y'okusinza ateekeddwa okubeera ng'asinza atya Allah tabaraka wa taala. Wallahi byajja mu Qur'ani ne mu sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam butebe tuteekeddwa okubeera nga tusinza Allah. Lwaki tuba tukeera ku makya naffe ne tusalewo kale okukola shubuhat ebyefaanaganiriza. Wallahi baddu ba Allah mbakuutiranga nange seereseeyo okubeera nga twewala ensonga ezifaanagana bwe zityo, ensonga ezitakwatagana na busiraamu. Newankubadde tuyinza okulaba nga zeefaanaanyiriza anti okugenda e Namugongo kyekimu n'okugenda e Makka. Bagenda e Makka banywegera ejjinja, e Namugongo waliyo amasanamu. Wallahi tebigatta, shay'aini mukhtalifain, bintu bibiri byaki byanjawulo. Obusiraamu ng'obusiraamu bulina ebyabo, nga bwe kiri nti n'abakafiiri okusinziira mu njawukana zaabwe bakristaayo bakatuliki wa kullu ma yumathilahum, nabyo nebyefaanaganyiza bwe bityo mu njawukana zaabwe balina nabo be bakkiririzaamu. Nga bwe kiri nti eriyo mu bbo abagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ye Yesu, ngera mu bbo mulimu abagamba nti abasawo ne bagamba nti eriyo Allah naye kati ono Yesu yajjanga mwana waani. Abaffe tulina kuba nategeera etya beebibuuzo bye tugenda okwanukula olwaleero. Tutandike n'ekibuuzo ekibuuzibwa nti hal Isa ibn Maryam huwa Allah, Isa ibn Maryam ye nga ye abagamba nti Allah bituufu. Okwanukula kuli ki? Okwanukula kuli nedda, okwanukula kuli nedda hasiba al-adilla, okusinziira ku bujulizi obwatulambikira mu bitabo bye tugoberera al-Qur'ani wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala okugezaako tulaga nti bonna abalina entegeera eyo egamba nti Isa ibn Maryam huwa Allah, ye nga ye binafsihi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yagamba mu Qur'an nti laqad kafara alladhina qalu, wallahi bakafiri bakafura abo abagamba nti inna Allah, timazima ddalani Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-Masih ibn Maryam, yani ya Yesu mutabani wani wa Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala yabakafuwaza yagamba nti yenna ina entegeera efaanaganako bwetyo wallahi toli musiraamu. Agamba nti Isa ibn Maryam yani ya Allah subhanahu wa ta'ala kitonde butonde. Owulidde Isa ibn mutabani wani, ate nga ffe Allah waffe tukimanyi taina mwana, nga bwe kiri nti naye nyini teyazaalibwa Allah. Kati bw'otugamba nti Isa ibn Maryam
ate ye Allah subhanahu wa ta'ala. Kati tujja kubuuza ebibuuzo biringa bibiri oba bisatu. Tugenda kusooka tukubuuze emirimu egikolebwa Allah gye giriwa. Nti Allah subhanahu wa ta'ala mukimu ku mirimu gye huwa al-khaliq, ye muki, ye mutonzi Allah tabaraka wa ta'ala. Kati bwobanga otugamba nti mutabani wa Mariyamu ye Allah, ye muki, ye mutonzi. Man alladhi khalaqah, yani ya mutonda. Okategedde Katonda azalibwa buzalibwa. Kati kiba kitegeezezza nti kati Katonda wabanga yazalibwa buzalibwa, kati ani yazale yazalani? Alijihal madama wa maqamahu. Badwa Allah Isa bin Maryam siyani سي الله سبحانه وتعالى إن الله ليس هو المسيح بن مريم. الله سبحانه وتعالى سي يسوع غير غامبا وليس ثالث ثلاثة. إذا غير غامبا أنت الله سبحانه وتعالى يوم مباركا يوم وسط God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. الله سبحانه وتعالى سو منكلتي مبسطو غير تكدر الله سبحانه وتعالى يريد من القرآن غامبا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Abuna bo Allah yarakafu waza abagama nti Allah subhanahu wa ta'ala aliyomu mubameka mubasatu. Kale sabatu wa Allah bonna bayine ntegereyo wallahi ntegera ya kibuya buya. Allah subhanahu wa ta'ala wafi huwa al-khaliq. Allah subhanahu wa ta'ala yemutonzi. Allah subhanahu wa ta'ala taina mama wadditata. Allah subhanahu wa ta'ala laysa lahu bidaya wala nihaya. Taina ntandikwa, taina nchi, taina nkomerero. Kale sabatu wa Allah nekati baba gamba Isa alayhi salatu wassalam nti Allah tabaraka wa ta'ala baba fe entegereyo bajijjawa kiba kitegeezo waba inachi ayine nkomerero era ayine nchi entandikwa. Waliwo ekitontome kimu kya Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Allah musime njagala tukibulize n'obwegendereza. Yali ayogera ku bantu abalina entegere yegamba nti Isa bin Maryam yani ya Allah tabaraka wa ta'ala yagamba ebigambo bino wammanga byenjagala ffenna tufunemu era tufunemu ekyokuyiga. Yagamba nti aibadul masihu lana su'alun, munnabasinza Isa bin Maryam nga mumuyita ani Allah tabaraka wa ta'ala lana su'alun, ffe tulina ekibuuzo nuridu jawabahu mimma wa'ahu, twetaaga ansa yakyo eri buli yenna asobola okubeera nga akikola ki, akyanukula. Agamba nti idha mata al-ilahu yasna'u qauman amatahu fama hadha al-ilahu. Katonda ye waba bwakira ku makya nafiirira be yafiiririra navaawo n'agenda. Wallahi fama hadha al-ilahu, Katonda kika kyoyo afa n'aleka ensi ne be yatonda ne be yateekamu ng'abireka eddaani. Ibn Qayyim abuuza fama hadha al-ilahu, Katonda kika kyoyo. Kaleese gumuyita nti Katonda yabakola ki, yabafiirira mu kaseera we yafiirira n'agenda. Abaddu be ebitonde bye yaleka ku nsi, Katonda kyoyo gwe mugamba atafaayo na ku bitonde bye asobole okubanga alekerera ebitonde bye yalonda byalina okulabirira. Ffenna tukimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yaliko obulabirizi bw'ebitonde byonna. Kati mu kaseera awo waataali ensi yali etya? Kyababuuza fama hadha al-ilahu, Katonda kika kyoyo, mulezi kyoyo asobole okubanga asobole okuvaawo n'agamba nti kambeeka nveewoko nyende. Kalegekise agamba nti agamba nti wahal ardahu ma talahu minhu agamba nti fabashirahum idha naaluhu ridahu. Yebanga abamukola ki, abamutta ne bamukwata ne bamukomerera baali basiimu n'ekyo kye baakola. Kalegekise kuba tukimanyi yakuba bukuba n'akomera n'ateeka ku muki. Kibuuzi abuuze shekhe ye nga ye gwe baakomerera yali musiimu n'ekyo kyamukolebwako. Kalegekise ye eyakomererwa n'afa n'abafiiririra anti Katonda abafiiriridde nga bwe bagamba abaffe bo baali basiimu n'ekyo kye baamukolako, ate ye yali musiimu n'ekyo kyamukolebwako. Kale sabatu wa Allah
tukaberedde ebibuuzo ebyetaaga okuddibwamu eri buli yenna alina entegeera efaanaganako bwetyo nabekyo ffe ng'abasiraamu tulina kuba na ntegeera ki ffe tulina kukikkiriza bukkiriza nti Isa bnu Maryam wallahi nabbi waani wa Allah tulina okuba nga tumukkiriza kubanga nabbi waani wa Allah subhanahu wa ta'ala era nga byajja nabo eri abantu ba umma ye eri abantu b'omulembe gwe yajja nabo ng'abagamba kimu la ilaha illa Allah Muhammadu rasulullah bo ne basalawo ne bakola ebyenjawulo ne basalawo ne babeera nga basalawo bamusinze kale basabadde wa Allah ebibuuzo bingi Sheikh Ibn al-Qayyim bye yabuuza mu mbeera efaanagana ku bwetu ne tuyinza obutabiyitamu byonna naye nga wallahi yagezaako tusongerako agenda tusongerako kimu ku kimu yagezaako tulaga nti entegeera eyo wallahi ya kisiru entegeera ya kibuyabuya nabekyo baddu ba Allah fe Allah subhanahu wa ta'ala waffe si Isa era Isa nga ye si Katonda si Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala waffe gwe tusinza ye mugabirizi waffe huwa ar-Razzaq yani ye mugabirizi Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ye kamala byonna al-ahad as-samad Allah subhanahu wa ta'ala ye yesigabirwa ebiki ebitonde byonna Allah subhanahu wa ta'ala malik al-mulk kabaka wabaki wabakabaka Allah subhanahu wa ta'ala nanyini biri mu ggulu n'ebiriwa n'ebiri mu nsi nga ne Isa naye omutwaliddemu ali bwansi wa buyinza bwani bwa Allah tabaraka wa ta'ala nabwekityo tulekeraawo okubugamba nti Isa bin Maryam wallahi yani ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala agamba mu Qur'an nti walillahi mulku as-samawati wal ardi wa ma baynahuma Allah subhanahu wa ta'ala obuyinza bwa buli byonna ebiri wakati w'eggulu n'ensi buli mu ngalo ze wa ma baynahuma na byonna ebiri wakati kati awo eggulu n'ensi na byonna ebiri wakati waabyo mbiriri biri mu buyinza bwani bwa Allah subhanahu wa ta'ala yakhluqu ma yasha atonda nga bwakoze ki bwaba yagadde Allah kalekise Allah atonda nga bwabakoze ki bwaba yagadde Isa kitonde butonde si yani si Allah tabaraka wa ta'ala era kyovulaba fi Allah waffa tugamba mu Qur'an nti watawakkal ala al-hayy alladhi la yamut owaabo yabafiirira kafuna kakadde n'abafiirira nga taliwo kyovulaba fi Allah tugamba mwesigamire Allah subhanahu wa ta'ala al-hayy alladhi la yamut omulamu oyo Allah takola ki atafa mwesigamire Allah al-hayy mulamu Allah wallahi la yamut takola ki tafa Allah bimuku Allah beyogerako mu Qur'an mu ayatul kursiyu yagamba nti la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah yetawera nga kawo ne yerabira baddu be Allah tasuulirira baddu be Allah subhanahu wa ta'ala teyerabira wala nawm Allah subhanahu wa ta'ala tafuna kawo kadde n'asumagira ya Allah tabaraka wa ta'ala waffe karekse kyovulaba Allah tugambira mu Qur'an nti huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu kakati oyo yekka bwe mutegedde tewali kisinzibwa kyonna mu butuufu bwa kusinzibwa illa hu okujjakani okujjako ye nabekyo baddu ba Allah abalina entegeera efaanaganako bwetyo babitegeera mu bukyamu era baleka kutanda n'okeera ku makya n'obeegattako okubeera nga mutegeera entegeera y'emu wallahi ogenda kusisinkana Allah wo nga olimu abo abagenda okukuba emiggo obulamu bw'otamanyi ekibuuzo ekyokubiri al-Isa ibn Maryam ibn Allah Isa mutabani wa Maryam yenga ye mutabani wa Allah kiba kitugamba nti Allah wa abagamba we batyo kiba kitugamba nti Allah ayina omuki kiba kitugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala azaala ekyo kyokka ekigambo ekyo okukyogera obwogezi kivumo kinene nnyo mu maaso gani buli ayogera ekigambo ekyo oba buli akkiririza mu ekyo wallahi oba ovumye Allah tabaraka wa ta'ala ate hukum eri buli yennaavuma Allah kusinza ku bigambo bya Sheikh al-Islam ayitibwa Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz ne Ibn Taymiyyah rahimahumullah bagamba nti man sabba Allah yennaavuma Allah tabaraka wa ta'ala qawlan aw fi'lan okozeseza bigambo oba okozeseza bikolwa mazihan aw jaddan
osaaga oba tosaaga faqad kafara kufuru mukhriju min almilla oba okafuwadde olukafu olukujja mu buki mu busiraamu. Kati kino kivumo okugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala lahu walad ayina omuki ayina omwana. Lwaki tukiyita kivumo? Byebigambo byajjira mu hadithi alqudus nga ye Allah tabaraka wa ta'ala kennyini agamba nti kadhabani ibna adam, omwana adamu annimbisa walam yakun lahu dhalik, ate nga wallahi tekirina kubeera bwekityo, tateekeddwa kubeera ng'akola ki annimbisa. Nagamba nti washatamani ibna adam, era omwana adamu anvuma walam yakun lahu dhalik, ate nga wallahi tateekeddwa kubeera ng'akola ki anvuma. Allah natandika otunyonnyola egamba nti wa amma takdhibu iyaya, okulimbisa kw'omwana adamu gyendi fayazuma anni la aqdira an uidahu kama kan, kwe kuddawo n'olowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kuzzaawo nga bwe wali, kwe kulimbisa olunaku lw'enkomerero Allah kye yategeeza, n'okeera ku makya n'olowooza nti Allah tagenda kukuzuukiza kukuzzaawo nga bwe wali buki buli alowooleza mu ndowooza etwalaganako bwetyo ng'olowooza Allah tagenda kutuzuukiza oba olimbisizaani Allah tabaraka wa ta'ala. Naye nagamba nti wa amma ijtamahu iyaya, naye okuvuma kw'omwana adamu gyendi faqawluhu anna li waladan, kyekigambo omwana adamu kyakira ku makya n'agamba nti mazima ddala nze Allah nina omuki omwana. oba ovumyani Allah subhanahu wa ta'ala lagamba nti fasubhana li an attakhidha sahibatan aw waladan, naye ukanazi Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga mbeera n'omukwano obaoliawo gw'okuba n'omukyala mu proseso y'okufuna omwana. Wallahi era naye ukanazi Allah okubeera nga busobola okukeera ku makya ninneeterawo omwana. Kati buli yenna akikola kivumo direct oba ovumyani Allah subhanahu wa ta'ala osobola okuba nga tokyogedde naye n'okola ebikola ebikitegeeza anti ne weetegekera Krismasi, anti ne weetegekera Easter, n'ojaganya wamu n'abakufaaru mu njaganya zibajaganyamu ennaku zaabwe. Wallahi oba okirangiridde lwatu, kubanga ffenna tukimanyi abagenda mu Krismasi kiki bagendamu baba bajaganya amazaalibwa gaani? Abajaganya Easter kuzuukira kwani? Kwa Yesu mwana wa Katonda, bambagamba Katonda. Kati mu mbeera ezo gwe yenna yeetabaawo, kyovulaba abawalimu wallahi batuziiza okubeera nga twetaba mu nnaku ezo, okubanga tuzeetegekera, okubanga tuzijaganya. Omuli omuwalimu ayitibwa Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala mu kitabo kye kiyitibwa ahkamu ahli dhimma yatulaga nti wallahi la yajuzu musharakati al-mushrikin, tekikkirizibwa kwegattawamu n'abashiriku kubeera nga mujaganyiza wamu nabo yawma eidin min a'yadihim, lunaku lwonna mu nnaku zaabwe ze basanyuka. Wala yajuzu ittibaihim fi kanaisihim yawma eidin min a'yadihim, natugambe era tetukkirizibwa kubeera nga tubawerekera nako. Kalekse bagenda n'omwakaana kagende nako, anti abaana banneiba bagenda mu kkanisa n'omwakaana akabawerekere. Wallahi la yajuz, tekikola ki tekikkirizibwa. Wala yajuzu tahni'atuhum, ate era tekikkirizibwa kubayozaayoza. Lwaki kitugaanira abawalimu bonna? Kubanga wallahi kasitogeza n'obikola ebyo automatically oba olangiridde nti bali kye baliko kiki kituufu. Kategerekise buli wojaganyiza wamu nabo newegatta nabo mu kubeera nga mucelebratinga Christmas, nobeera nga oluusi oba abaana bo bawerekereko, oluusi olina akamotoka obavunenako badropinzeyo ku kkanisa, oba obalaze nti wallahi kyemuliko mazima. Kategerekise kyovula batugaanirwa, era gwe oba toyogedde oba tolangiridde naye ng'obusiraamu oba obukoze ki oba obuvumye. Nabeesobodde ba Allah subhanahu wa ta'ala tetwegatta mu mbeera za kuvuma Allah tabaraka wa ta'ala, kubanga Allah ye ng'omuntu subhanallah, Allah nga ye omutonzi w'ebitonde, laysa lahu walad, Allah talina muki talina mwana. nga bwatugamba mu Qur'ani ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu suratu Ikhlas yagamba nti qul huwa Allahu ahad, bagambe gwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti Allah yatya Allahu samad, yesigabirwako ebitonde biki byonna. Lam yalid, Allah subhanahu wa ta'ala takola ki tazaala, walam yulad, era Allah subhanahu wa ta'ala teyakola ki teyazaalibwa. Allah tazaala, Allah teyazaalibwa, Allah tabaraka wa ta'ala. Era munnabayina entegeera efanagana bwekyo mugiina mu bukyamu. Wallahi tumulire obwana engeri gye mubonyabonyamu, oba otenze Allah oba okakkanyiza Allah bwogamba nti Allah yazaala, gwe tunulire omwana w'embeera gyakuyisaamu, tunulire engeri omwana gyakubonyabonyamu, kagenze kononya wali, kagenze kononya wali, kagenze kakoze biri.
ebitende ebyo bikwata biseku Allah tabaraka wa taala bijja mu ntegeerayo abaana stage zibayitamu nga bakula n'ensumbuwa gye basumbuwamu bannyaabwe ogambe nti Allah subhanahu wa taala naye bw'atyo bwe yayita mu mbeera efaanaganako bwetyo okubeera nga akuza inna lillahi wa inna ilaihi rajiun baddu ba Allah twewale entegeera efaanaganako bwetyo Allah tabaraka wa taala wallahi talina mwana Allah subhanahu wa ta'ala taina mwana era Isa ibn Maryam si mwana wa Allah subhanahu wa ta'ala awulidde ibn Maryam mutabani wani wa Maryam ate lwaki oba oyongerako ekirala ogenda tugamba nti ogenda subhana maliku dayyan bakuliranga kigambo kibala kizija okukiyisa mu kamwa nabekyo mwenna abalina entegeera efaanaganako bwekyo wallahi entegeera nkyamu kivumo kinene nnyo kyemussa ku Allah tabaraka wa taala sigamba mmwe abali wano naye mwenna abalowooza nti bwekityo bwe kiri ntegeera nkyamu era kinyiiza Allah tabaraka wa taala wallahi kinyiiza Allah tabaraka wa taala olunyiiza olunene mu hadithi emu etulaga nti wallahi okugamba nti Allah alina omwana kimunyiiza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yogera ebigambo bino nagamba nti la ahada asbiru ala adha sami'ahu min Allah teri muddu yenna teri mutonde yenna asobola kugumiikiriza ku binyiizo kwenkanaani Allah subhanahu wa ta'ala nagamba nti innahum yaj'aluna lahu waladan wallahi Allah bamugamba alina omuki omwana nanyiga Allah naye wayarzuquhum wa yu'afihim Allah nabagabirira Allah nasigala nga abasonyiwa abawa byonna byemukola ki naye ngaoluvannyuma lwa byonna mumaze okumukola ki okumunyiiza mugambe nti Allah alina omwana mumuzaazizza mukoze bingi ebiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala yeyeeterawo muki omwana nga yeragamba ayati zajja mu Qur'ani nga mpitirivu nga ziraga nti wallahi bangi mu baddu balaga Allah subhanahu wa ta'ala yeeterawo muki omwana naye wallahi munyiza Allah tabaraka wa taala ila sawfa tusaluna amama Allah an dhalik mugenda kubeera nga mubuuzibwa mu maaso g'ekitiibwa Allah ku nsonga eyo era mugenda kubanga mwanukulwa ku nsonga ezo lwaki Allah mumuzaaza Allah subhanahu wa taala atugamba mu Qur'ani ekitiibwa ku nsonga efaanaganako bwetyo ey'okubanga bazaaza Allah tabaraka wa taala gamba nti yawma nahshuru almuttaqina ila arrahmani wirda ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا الله سبحانه وتعالى تقام القرآن تي والله باجي مبو بقام أنت الله سبحانه وتعالى يتي لهم شيء ومانا نينا قام أنت لقد جئتم شيئا إدا tebatamanyi nti wallahi baba bataddewo ekintu ekikyasinza okubeera ekiki ekinene ekyo kyokka okukyogera oba okukiwulira kwakyo nga kiva mu kamwa k'omuddu yenna takaadu samawati yatafattarna minhu watanshaqu lard watakhiru ljibalu hadda wallahi eggulu liwulira nga lyagala litubuutikire litugwire live waggulawo libere nga likola ki okuwulira obuwulizi nti eryayogedde nti Allah subhanahu wa ta'ala alina omuki eggulu liwulira obusungu nebinyiga newulira nga lyagala libwatukemu libere nga litukola ki litugwira watanshaqu lard ate yensi ettaka lino wetutambulirako liwulira nga lyagala lyeyabuluze lubweru ti litukole ki litumire watakhiru ljibalu hadda wallahi nga ate ensozi ziwulira zagala zimumbuluke zituyiikire lwaki an da'u lirrahmanu abda omuddu nga akedde ku makya nagamba nti ye Allah subhanahu wa ta'ala omusaasizi w'ebitonde byonna alina omuki alina omwana buli kimu kyonna kiwulira obusungu olw'ekika ekyawaggulu eggulu ne liwulira nga lyagala litugwire olw'obusungu bwe liwulira keera ku makya omuddu n'azaaza Allah subhanahu wa ta'ala ettaka ne liwulira nga lyagala lyatikemu bwe liti lyeyabuluzeemu libeere nga litumira olw'okubanga omuddu akedde ku makya n'azaazaani Allah subhanahu wa ta'ala wakadhalik ensozi ezo ziwulira nga zaagala ziwumulukuke olw'okubanga omuddu akedde ku makya wallahi n'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ayeeterawo omwana wama yambaghi lirrahmani an yattakhidha walada
atenga tekigwana eri Allah tabaraka wa taala kukeera kumacha kweterawo muki mwana tekigwana eri Allah golaba kijja muntegeera yennafu kubanga Allah subhanahu wa taala basobola kukeera kumacha neyeterawo mwana waaki nabo kisaba ine tegeri faragana ko betyo wallahi mujina mbucham oba jina mbucham ya Allah subhanahu wa ta'ala tayina mwana ila Allah subhanahu wa ta'ala tayazali bangaye ila tazala Allah tabaraka wa ta'ala ekibuze ekyo kusatu Isa ibn Maryam yattibwa Isa ibn Maryam yakomererwa ngawe batugamba ekitufu kiri nti ma kutila Isa وما صلب عيسى عليه الصلاة والسلام عيسى عليه الصلاة والسلام تتبوانغا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام تكبر لكم كمسالبا كما تكبر جمع القرآن الله سبحانه وتعالى نتقامنت وما قتلوه وما صلبوه تتبوانغا عيسى إلى تبامكم لكم كمسالبا وابلا تشاريه رفعه الله إليه الله يمستدام تواجه كل جاري تتبوانغا عيسى عليه الصلاة والسلام وكما تتبوانغا وتبتنولد أهوال يوم القيامة بمكوبونه وبنene owekiyama wetugende kulabira konti ekiyama kituuse abalibeerawo siffe tuyiza okuba tetujja kubeerawo mwe muli akabaliro akagamba nti arrujui Isa okudda kwani kwa Isa alayhi salatu wassalam obujulizi obutulaga nti wallahi ma kutila teyattibwako wama suliba ila tiyakomerera Isa alayhi salatu wassalam kadegerekese okudda kwe Allah yakatuterawo nga kabonero kanene mubonero bwaki mbonero bwa kiyama tugamba nti arrujui era mbimu kubifaga nti Allah yamutwala jali kyekigambo ekyo okudda kwani okudda kwe kadegerekese yani gambe nuzul okukka kwe oba nakozesa ebigambo ebirala ne batugamba arrujui Isa okudda kwani kwa Isa ibn Maryam bibimu kubitulaga nti wallahi ye wakudda atukirize ebyo byatatukiriza omuli okufa alina okudda akole ki afe agenda kukima okufa kwe jali eyo wa Allah subhanahu wa ta'ala era agenda kudda Allah subhanahu wa ta'ala amujjulule nga abalala kubejja naye Allah tabaraka wa ta'ala egenda kuyingirwa bafaako nomuliro ogenda kuyingira bakola ki kale sababu Allah ako kakulu nako tetakategeere kati agenda kudda Isa alayhi salatu wassalam kitulaga nti bonna abalina entegeere yegamba nti yakomererwa abalina entegeere yegamba nti yabafiirira wallahi tafangako mama ata Isa takola ki tafanga era bonna abalowooza ekyo bakirowooza mu bukyamu kale sababu Allah ekibuzo ekisembayo ku nsonga ezikwatagana ne Isa ibn Maryam Isa ibn Maryam yeffe ng'abasiraamu tulina kumukkiriza tutya hal huwa nabiyullah ye nabbi wa Allah oba ye aliyeyo byetusoose okwogera biri byonna byetusoose okwogera ku Isa si bituufu teyabibaako ekituufu ku nabbi Isa alayhi salatu wassalam ffe ng'abasiraamu kyetuteekeddwa okukkiriza ye yali nabbi waani wa Allah subhanahu wa ta'ala eyatumibwa eri ababanu Israel eri abana baki ba Isirayiri era bebatandikawo okujikujja olw'okubeera nga batandika okubeera nga bamusinza mu mbeera ezifaanaganako bwezityo olw'obujeemu bwabwe kubanga ababanu Israel kyekika ky'abantu Allah subhanahu wa ta'ala kyesiga okutuma mu bannabbi abaki abayitirivu olw'obujeemu bwabwe kati mu bannabbi abo Allah betuma mu banu Israel mwe mwali ne Isa alayhi salatu wassalam kadegerekese iffe tulina kukikkiriza nti nabbi wa Allah Isa nabbi wani wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah gwe yatuma okujja okutegeeza abantu bakibiina kye la ilaha illa Allah wa anna Isa rasulullah era tulina okukikkiriza nti yajja era yabategeeza naye bajeema buki bajeema bujeemi ne batandika okweterawo ebiki ebyabwe kyemumaliriza nako baddu ba Allah abasiraamu abasobodde okutuula mu ddalasa eno kano kakulu nnyo njagala mukitegeere era mukimanye nti ffe ebikwatagana n'enzikiriza ezitali z'abasiraamu
wallahi tebitukola ki tebitukwatako ebikwatagana n'enzikiriza ezitali zaffe basiraamu tebitukwatako kubanga biri byabwe na bino biki wallahi liddizigali madini gaabwe walana dinun era naffe tulina eddiini eki eyaffe eriwa diinu lislam allah subhanahu wataala gye yatusiimira allah subhanahu wataala gye yasalawo nagamba nti eyo yokka alyesiima alifuna ejjana yange yeyo alisisinkana nga wallahi yaliko obufu bwobuki obusiraamu nabese baddu ba allah tabaraka wataala ebikwatagana n'amadiini amalala tuleme kubeera nga tubigoberera wallahi tugenda kusiraana biyinza okuba oba oliawo nga biva mu bakulembeze baffe abatukulembera okuva waggulu ngaoba oliawo bagezaako tuwabya naye ffe tukakase nti tukolanga nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yasomesa obusiraamu bw'obukola enkola nga nabbi bwe yasomesa oba nga nabbi bwe yakola ki bwe yagamba oba nga qur'ani bwetukola ki bwetulambika tuleme kugamba nti kasita seeka gundi yagambye ebiseera ebisinga eriyo ebintu ebimu wallahi nga bijja nga okuwabwa kwabo oba okuwabibwa kw'abasiraamu oba abasiraamu kubeera nga bawabwa nga wallahi kiva waggulu naye tunywerere ku busiraamu bwaffe tunywerere ku busiraamu bwaffe baddu ba allah tunywerere ku busiraamu bwaffe tunyweze enzikiriza zaffe yenna alyesiima nga asinkanye allah subhanahu wataala yo yali musisinkananga wallahi nga aqida ye yali nywevu nga tiyawugukawuguka osinze allah tabaraka wataala odde ate mu kujjukira abajulizi eno oli ku allah subhanahu wataala era ogezaako okuteekawo birala ebitakwatagana na kino singa kwali nti wallahi okujjukira abajulizi wallahi nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam yandikitandikiddewo okubeera nga ajjukira abajulizi abafiira mu ghazwatu mu'ta kuba tiyawana lutalo olwo nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam amawulire gamutuukako gye yali nti fulani ne fulani ne fulani bafiiridde mu ghazwatu mu'ta naye wallahi kyeyakola ekyamukulu ekyali ekyamangu yabasalira buki busaalizi singa mbere ku kyasinza okujjukira ba abubakar ba umar ba uthman ba ali n'abalala basinga okufiirira obuki obusiraamu singa tukube enkuŋŋaana wallahi netubeera nga tubakola ki tubajjukira nabesu baddu ba allah tabaraka wataala tunyweze enzikiriza zaffe shubuhaati nyingi zijja weebye ddala wallahi kintu kiringa kya busiraamu tubambadde amakanzu batudde naye nga ate kikosa ki kikosa busiraamu bwo kikosa nzikirizayo wallahi saufa tusaluna amama allah tugenda kubuuzibwa mu maaso gani ga allah subhanahu wataala baddu ba allah kano kaka bagambe al islaamu masuliya obusiraamu buvunanyizibwa bwe weetikka ku kibegabega kyo oluvannyuma lw'okubanga wasalawo okubeera ngaobeera muki musiraamu kati wallahi allah agenda kukubuuza ku buvunanyizibwa obwo yauma alqiyama bwe weetikka ku kibegabega kuno okubeera ngaosazewo okwetikka la ilaha illa allah baddu ba allah bikwasa ennaku naye nga nfunikira ebigambo byange tuleke ebikwatagana n'enzikiriza z'abali bikole ki bibeereeyo naffe tugezeeko okutambuza enzikiriza yaffe allah tagenda kubatubuuzaako bali allah agenda kukubuuza ku busiraamu bwo ggwe allah agenda kukubuuza ku busiraamu bwo allah agenda kukubuuza ku busiraamu bwo allah agenda kukubuuza ku buki tubikola ng'ebyokusaaga tubitandika ng'ebisaaga wallahi kumbe genda kufuuka sunna eri abo bonna abalijja oluvannyuma lwaffe olaba wetuwabya abaana baffe nabo ne bajjanga bakimanyi nti ennaku z'omwezi bwezi tituwa kino bwekisi kikolebwa naye ng'ate nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam tiyakireka mu hadithi ya abi hurayra mbaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti dauni ma taraktum mukolere kwebyo byokka byembakoze eki byemalekedde innama ahlaka alladhi man kana qablakum natugamba nti ebintu ebyasinga okuzikiriza abantu aba bakulembera emirembe egyabasookawo kathratu sualihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim kubuuzabuuza nnyo nakwawukana ku nkola z'abannabbi baabwe kiba kitegeeza wallahi naffe tugenda kuzikirira kasita tunayawukana ku nkola ya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam bugenda kukeera ku makyanga naffe tukoze eki tuzikiridde
bannange tukore obusilamu bwaffe nga bwe yasomesa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyonna ekizenga tekiriko njigiriza ya nabbi mbakubirizanga era mbeewaza okubeera nga mukyesambira ddala kuba mugenda kuba n'okuddibwamu kunene mu maaso g'olusibwani Allah subhanahu wa ta'ala mu hadithi ya Abi Najih al-Ibadi ibn Sariya Allah musime yatunyumisa ebigambo byali biwanvu nnyo wali olukuutira nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam lwebakuutira wajalat minha alqulub ebigambo byali bikona ku mitima nga bigezako okukyusa emitima watharafat minha aluyun byaletera ababa bali mu lukuŋŋaano lwekubeera nga bakulukusa ku maziga Abi Najih atugamba nti faqulna ya rasulallah kyetuba tumugamba nti wange gumbaka wani wa Allah kaannaha maw'izatan muwadda'in ebigambo byotugamba nga bino ng'olinga asiibula ng'olinga akubayimiketa ng'olinga abika fa awsina tukusaba ya rasulallah beerako byotukuutira baka entanda gyotusibirira yabagamba nti usikum bitaqwallah ekisookera ddala mbakusibirira entanda y'okutyani wassamu watta'a nembasibirira entanda y'okubeera abawulize n'okubeera abagonvu ku mateeka gaani yagamba nti fa in ta'ammara alaykum abadun wa innahu man ya'ish minkum oyenna Allah gwalisaase nawangalako akaseera namuwangaza nabeerako ku nsi akaseera sayara ikhtilafan kathira agenda kulaba enjawukana nyingi agenda kulaba ebijeeteka mu ddiini nga biki bingi naye nagamba nti fa alaykum bisunnati mbakuutira kimumbanga mu birabye mwe munoonye kimu sunna zange nze nasomesa ntya munoonye kimu nkola ya mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa khulafai rashidin almahdiyin wemba mutunudde mwawo nga mulaba siriiwo wallahi mutunuleko mu sunna z'aba khulafai rashidin n'ebingi bikolebwa kati nga tebyaliwo ku mulembe gwa nabbi Muhammad nga basahaba bamuddirira mu bigere ridwanullahi alayhim ajma'in nga wallahi ma faaluhu tebabikolangako tuliddawo mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tuliddawa mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wallahi lahanu kibaru lyawm ffe basajja bakulu abaliwo olwaleero naye bigenda okukola bye tukola essaawa zino bigenda kukosa sigaaru lghadi abato abaliwo abagenda abato be tulina abato b'enkya bigenda kukosa abaana abagenda okuzaalibwa abagenda okuddirira wallahi basisinkane Allah waabwe ng'enzikiriza zaabwe zaali nfu bateeka enzikiriza zaabwe mu bintu ebiki ebikyamu batandika enzikiriza ya la ilaha illallah n'enzikiriza endala ate ng'ekyo kikyamu yenna yasalawo okukkiriza la ilaha illallah kakasa nti byonna byetegeeza obikola ki obikola nabisi baddu ba Allah twewale okubeera nga tugattika obusiraamu bwaffe n'ebintu ebyekuusa n'enzikiriza ezitali za buki za busiraamu twewale okugatta entegeera yaffe ey'obusiraamu n'agasongasonga gatakwatanga nsonga za buki za busiraamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh yampadde omuzindalo baafulumye. Sheikh Abdul Hamid